Tugendako mu bitundu bya Mbale City mu Elgon region nate mu ngeri ya ayeereza omunafu ya mulwanya bannamagoye bavuddeyo ne balaga obutale matuufu bwabwe nga kigambibwa nti aba Microfinance Support Center batwala omuceere gwabwe mu ngeri y'amenkwetukire ziri ekompe mu kikumi kirambirira okusinziira ate ku Negesa Elizabeth agamba nti waliwo engeri gye bakulupyamu akamere kaabwe nga n'okutuuka olunaku olwaleero babuwe bakeetaaga naye tebakakubako kya mu lubaale katubalabe. Bannamagoye mu bitundu bya Elgon beekalakaasizza ne batabuka nga bagamba nti aba Microfinance Support Center babanyagako omuceere gwabwe oguweereza ddala ensawo 10 okusinziira ku kibinja kya bannamagoye bano abasangiddwa ku ofiisi yaabwe Mbale nga bali mu kwekalakaasa okw'emirembe wakati mu bulumi nga bakulembeddwamu abakulira Negesa Elizabeth bategeezezza nti gavumenti yabawa ensimbi obukadde 4 nga ziyita mu Microfinance Support Center naye ng'ekibeewuunyisa tebalabanga ku nsimbi zino wabula ate abakungu mu Microfinance okweddiza obuvunaanyizibwa obw'okusimba omuceere wamu n'okuteekako abo abagenda okutambuza emirimu ate nga si kye kyateekebwa mu ndagaano. Onsanga buligi okutwambukirako lima bakyalemera ku muceere gwaffe nanze chairman njogere gavumenti yetuyambe. Abamu ku bannamagoye bano okubadde Nafuna Mariam ne Natasha Joy bategeeza nga bwe baali balina essubi mu projekiti eno naye nga mu budde buno ebintu bibayinze. Ndowooza byakomye just kulinnya kubanze siina kye nalabyeko kyonna twakoma nga batuyita okugenda okuharvesting omuceere. Harvest eyasooka waliyo era ensawo zaali 36 naye nga byakomaawo natuddiza omuceere gwaffe. Tubadde tusaba gavumenti etulondeereza abantu bano batugireyo omuceere gwaffe batugireyo n'esente zaffe. Bategeeza nti baali basuubira amakungula gali mu nsawo 600 okuva mu eka 2 ze baali balina okulimirako wabula ekibeewuunyisa nti baabawa ensawo 36 zokka endala ez'omuceere ne zitwalibwa abakungu be bagambye nti ba Microfinance Support Center Mbale. Eka ze baali makozi 16 eka ze baali makozi 18 fengafe abe bulambuli through Elgon Foundation of Persons Living with Albinism FPA twagenda tuharvestingako eka zaalinga 2. Bagasseeko nti si basanyufu n'abakungu bano okubakozesa ate ne babasuulawo. Era njagala n'ensi yonna etegeere Microfinance Support Center tetwangako ffe obuyambi. Yakozesa just erinnya lyaffe okutuyitirako bafune kye baagala naye baakola bubi. Si kye njagala gavumenti etuyambe. Njagala gavumenti eveeyo egende Microfinance Support Center. Akulira bannamagoye bano mu bitundu ebya Elgon Negesa Elizabeth ategeezezza ku ndagaano gye baasayininga n'aba Microfinance Mbale ku nsonga z'okulima omuceere. According to the agreement omuceere guno ffe ababadde bali supposed okugutereka ffe nga organization kubanga bataddemu essente katate how comes omuceere ate bano ne bagutwala kati ekitegeeza project si yaffe yaabwe. So omuceere guno gwalize ne gubeera naffe. Tunoonyezzaako okuba Microfinance Support Center Mbale ne bagaana okubaako kye boogera ku nsonga zino. Byamakumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunnyo.